kati njagala okukakasa bannayuganda nti nga bwe mbagambye nti Lumbuye gyali atemya bukofu temweraliikirira temuddamu kweraliikirira Lumbuye waali abantu bamanyiiwo abakolako ababikolako biri ebintu babimanyiiwo njagala okubagamba nti mwe muyinza okulowooza Lumbuye ekizibu kati kyalina alina threat mu ttake alina threat mu ttake therefore Lumbuye bwe bakugamba nti ali mu detention center it's a place like he's under because bamukuuma ebyamugwako biyinza okuddamu ne bimugwako naye kati good enough nabagambye eggulu ne mbagamba nti as long as we got an acknowledgement simanyi kyekitegeeza mu Luganda oba okukkiriza gavumenti ya ttake nekkiriza negamba nti omusajja ffe tumulina kati gavumenti ya ttake kyenoonya kino njagala kukibagamba kyenoonya kubanga waliwo ensi ezagambye nti zaagala Lumbuye kati gavumenti ya ttake eyagala nayo eyejjeko kubanga Lumbuye abafuukidde akayinja mu ngatto Lumbuye buli w'omuteeka nakati waali abamulina balinga balina akaveera naye nga enjovu mutweetingera mwongera okutweetinga nga bwe nabagambye mutweetingire embassy mutweetingira internal affairs ya ttake mutweetingire foreign affairs ya ttake they have to let Lumbuye go to his country of choice Lumbuye alina okugenda ku his country of choice nemba kakasa abantu ababikwataganyizza mugenda kuwulira nga bavuddeyo naye bwe bagenda okuvaayo ne boogera ebintu ebyo abasinga bannange mugenda kuswala omukitegeera abasinga mugenda kuswala era kyova olaba nga mbagamba nti nange ebintu bya Lumbuye mbigenda katono kubanga nange bambuulirako bubuulizi era kye baŋŋambye mbagumye nti Lumbuye takyalina threat Lumbuye tajja kujja Uganda ne bwe munaapama akagatto mwe ababadde basuubira nti no Lumbuye ayise mu mitendera nga bwe ginagibasomera bano abaana basooka ne bapanga ddiiru naye ate ne kinno njagala okukibagamba ddiiru eno teyaliimu omuntu omu teyaliimu babiri teyaliimu kubanga ono omwami ambassador yakozesa abasirikale be ne bakozesa n'abayaaye na Lumbuye bwe basooka okumuwamba yabeerako mu Istanbul awo ng'ate ku mmwe bannange kino kibi nnyo era bannange wano wensi bambagamba mugjeewo ebigambo bibiri mugjeewo ebigambo bino ebibiri mugjeewo ekigambo trust wallahi abantu nze ebintu bino nabiyigira ku bazungu omuzungu ajja kati ngaffe abakola mu public places omuzungu kyali interested in akwata CV nakugamba okay wakolako wano ndeeterayo reference yayo okay wakolako wano ndeeterayo reference yayo okay nakugamba leta police clearance bwakulabako any naddala nfe abakola mu area of health care bwakulabako area ya abuse area ya gundi yonna nga bakugamba gwe dayeri tokukola ki this is what we want in Uganda buli muntu yenna anaakolanga mu police anaakolanga mu magye anaakolanga mu any public place olina okubeera nga obuuzibwako wamukitegeera so mbajjagala okuba confirming nga mbagamba nti Lumbuye waali takyapozinga threat there is no threat to his life bino byonna bye bakyabagamba mbusimanya government ya okay government ya ttake oba government ya Uganda still mwami muwongo oganye okuva ku Fred tokyasobola kati muwininga kubanga assurance yamaze okufunika nti Fred ne bwabeera mu ttake era ayina ekizibu kati mmwe mwenna ababaze bakola ebintu anza oswadde ate mwenna muswadde muliwo okuliza enkolawo zendya muganya okubeera n'obuntu obubayamba muswadde ekintu kya Fred kino kibaswazizza kati njagala okwebaza bannayuganda b'ettake kubanga ola alongo bannayuganda b'ettake beetudde wansi ne beebuuza kubanga anza n'ekirala bannayuganda b'ettake ssente ze baasonda
anza wagano ziripotinga abaana bakuyambako kugenda ddo tuddo okusonda ssente zino waganye okubeera nga acknowledginga ssente ezo ekisooka najja wano ne mbagamba nti ekitabo nkikebeddemu bakinkebezzaamu nga anza abaana abamu tewabateekamu mannya ne lwaki mwonooneka bwe muti then kati bannayuganda b'ettake bavuddeyo n'obumalirivu ne bagamba bakooye bannayuganda bannange njagala okuba introducingira manager Eddie asazeewo okuliidinga bannayuganda era okulonda kugenda kubeerawo ku Sande. Manager Eddie yagenda okuvaayo bave mu kana akakiiko kaabwe kana aka UCT kana ak'ekiyaaye. Abaana b'ettake bonna basubscribinga ku People Power baagala Kyagulanyi Ssentamu naye beebuuza lwaki babeera emabega wa kana akakiiko ak'ekiyaaye. So manager Eddie avuddeyo n'aliidinga abaana. Manager Eddie okulonda kugenda kubeerawo ku Sande era wena nalaba video yange ng'oli owangalira Wakisalayi simanya wawa ng'owangalira Istanbul wewe mwenna mugenda kubiwulira. Okitegere kati waliwo abaana abaweereza ku information mugiwulire abaana bakooye kubanga Fred temulowooza nti mwe mubadde mu mwagala mwekka. Abantu b'ettake ekisooka babateekawo eki nabagajja wano ne bagamba nti ettake tebaddeeyo People Power chapter tebaddeeyo ebaddeyo akakiiko ka Museveni ako ka UCT ng'abantu ba UCT abo bonna basubscribinga kuki kyovola nga kyabanguyira mangu okutwala abaana ekyankwanzi kati abaana bavuddeyo ne bagamba no balina okufuna akakiiko akaabwe era akakiiko tujja okukolagana nako turuba rooting out. Muwulirize ku information evaayo. Sente tebikyayamba kuba kati twagala kakiiko kapya. Nze manja sente zimusoka zino eza Lumbuye ebisigadde olba byatwalibwa zaatewalibwa saagala mmanya naye sente eza Lumbuye bannange okufa n'obutanya gwe zange nazitoola ate n'ez'abantu b'ennakonkona bonna ezo ze sente ze muyina okummanja ebisigadde byonna nagenda nga mbalambululira era kyovola nasirikiranga mu kamooli ne mbanga ataliyo ne bankubiranga obuze ebikinensirika nga nnina ensonga zange nnina ebinnuma kati ng'omwe era kyoba mbage bannaye mulonde akakiiko akapya nze ne wemutanziza nze sirina nnooma sirina buzibu bwonna ebyange navangayo ne mbalambululira ku mukutu ne mbaga sente sizirina ne mbabulira n'alina sente masse tombuuza bingi kuba navangayo ne mbagamba nze ne mukazi ateetiiririra ne mukazi ayimirira ku mazima n'obwenkanya ndi mukazi ayogera ekituufu kyemmanyi era nabagamba nga nti sente sizirina ziri wagundi kitege era ne mbaga sente sizirina anza yazirina kati saagala mumbuuze ebirala kati njagala zino eza Lumbuye kuba wadda tulina okukwata sente zo zimwa kuba tezagenda gye zaali zirina kulaga ate twawona kuba era singa zagenda byonna byali bya sisitimu volongoto. Muwulira oyo n'omukyala ayogera abadde kakiiko kali oyo omukyala ayogera bangambye nti abadde kakiiko kali. Tugenze mu maaso. Amakale muganda wange nzize bannange enkooye enzikiza bannange nwaniridde enzikiza bannange nkoze buli kyensobola ekintu kitereere ekintu kigaanye bannange bonna bandekayo ne bansula nenyimirirawo olw'obutatyobola linnya lyaffe erya People Power mu Dayihad mu ttake nenga nti nedda nannyini kiggwa yakiweebuula leka bannange mpumbirire leka nzire eno nzire eri baneekangattirire naye bannange ebiganye ekikutte ku Lumbuye bannange kinzijeeyo ekikutte ku Lumbuye baganda bange ekikutte ku Fred Lumbuye amanyiddwa ensi yonna bwe kirikwata ku nze Brenda po mulimanya nga noli amanyiddwa ensi yonna wuyo kakati obudde buno tetunategeera kituufu kyaliko bannange nvudde mu kizikiza ndi mu kitangaala ndi mu New Uganda tokoowa baganda bange mukyusa akakiiko. Owulira abantu b'ettake bagamba tugenze mu maaso. Baganda wange nange ndi mabegawo nze kyovola nti ŋŋambye nti no People Power Dayihad bwe kubanga ku mukutu kuno kuliko aba UCT oba abatali banzikiriza yaffe eya People Power tuba tuliko mbukyamu oba baba baliko mbukyamu
nze njagala nnyo ekintu kya famire ya people power nveeyo nkyanje mu people power original. Sagala ate oli owenzikiriza endala awulirize ebikwata mu famire yaffe. Bannange twekisiza akira tunamma. Bwebe eri UCT etwala bannayuganda mu ttaki tujawule ku people power diehard. UCT nga yo esobola okukola paati yaayo gyeba esobodde okukola. UCT nga yo erabika erina ensonga lwaki teyalondoola Lumbuye. UCT nga yo erina amateeka agakifuka okusinziira ku embassy ababalayiza. Nze kati kyentesa UCT eya Ugandan community in Turkey etwala omunnayuganda erina mu Turkey oba wa people power oba wa NRM oba wa DP oba wa FDC oba wa UPC eyo mugireke nga yo mugirekere obuvunaanyizibwa bwayo obwagirondesa. Manager Edis sobola mwebaza kati ngenda mwebaza nga Lumbuye ali bweru mwebaze nga katiko kafa kapya ketukoze ngera katambula bulungi kubeera naye yo abeera n'aba abantu naye abantu era tebasobola kuteeka mu ndowooza gy'otayina ngera nange bwembadde timbadde. Kakati abantu abasinga manager Eddie ono mubadde temumumanyi. Manager Eddie tujja kumunoonya tumulabe simukubira kalango naye mbasaba abantu b'ettake njagala okutegeeza nammwe bannayuganda nti abantu b'ettake babaddeyo eyo mu Kamooli nga beebuuza ki ekigenda mu maaso. Bannange Fred Lumbuye ye muntu gwe mwenna mwasangaawo nga Fred teyabakola kibi naddala mu abantu b'ettake kyova olaba nga mumulaze okwagala. Fred Lumbuye abadde tabbanga ku muntu. Fred Lumbuye tasuulanga bantu mu bizibu. Naye bwaki at the end of the day mwaba UCT mwesimanya baani musazeewo ne mukola ekintu ekikyamu ekiti. Naye bambi good enough Fred Lumbuye tumulwaniridde. Era njagala okwebaza National Unity Platform. Newankubadde mwasalawo ebintu bino bikolera muki National Unity Platform mwebale nnyo mwebalire ddala. President wange Kyagulanyi Center mu ssebo baavaayo ne bakugamba otudenounce ngenze ne Fred naye n'olema. Kyova olaba president wange Kyagulanyi. Enewe bino nja bikugamba bwe tunasinkana. Njagala okugamba mu basajja bo boolina embasajja bo enjasabiggu Kojja Omugezi wendi. Kubanga munnange sente zinnemeseddwa. Okitegeera. Nkuwagira nempagira okuzzaawo Uganda si lwakuba nti njagala okufuna nze musajja avaayo n'enjogera wano. Saagala kuba nti nfuna ekifo bwe kiti. No, kubanga emyaka gyange egy'okubeera active ndowooza nsigaddeyo emyaka 20. Emyaka egy'okubeera active. So bannayuganda b'ettake mwesige manager Eddie. Manager Eddie ajja kubeera nga abatuusa ku ki. So Anzalite Setyabule nasooka ne nkugamba nti erinnya lyo siri eddungi nnyo ate siri eribye nnyo. Ne gurupu yo mukole kye muba mukola muddize abaana ssente zaabwe. Kubanga mwabasondesa ssente naye ne mulema n'okuziwaayo. Muganda wange Hamani nafunye message ye n'aŋŋamba nti ssente chapter y'ettake temunnaba kubaweereza ssente. Okitegeera. So bannayuganda bannange eyo ye update ya Fred Lumbuye. Eyo ye update mbeegayiridde nnyo. Nkimanyi mugenda ne mugetinga board. Naye mbeegayiridde nnyo. Mbeegayiridde. Updates za Fred Lumbuye mujja kumutegeera ojja kutegeera Fred after some time. Ate omuntu agenda okuvaayo abalage update za Lumbuye agenda kuba muntu mukulu. Kino njagala mu kimarking ewa. Agenda kubeera muntu mukulu mu kibiina kyaffe kya National Unity Platform. Fe we are National Unity. Twegattira wamu. Mwewale okubeera nga muwuliriza abantu abamu abaagala okubeera nga bakola ki baagala zi likes baagala ziki ate nammwe bannanga bavaayo ne mwogera ebintu bye mutayinaako mutwe na magulu. Mumanye internet ene tukuuma. Twayogera ebigambo bingi bannayuganda bano badownloadinga video zaffe. Nze saagala kuvaayo wano kujja kwogera ku muntu naye mu making sure naddala bannange mu abakola zi live
nze Kojja Omugezi ndi wano ndi mukwogera waliwo downloadinga gwe nabona akera ku macha n'oyogera video n'ogijjayo ejja kuba bagifunye dda. This is another generation. Wamukitegera? This is another generation. Omwana ali wanampulira kati ali mu kudownloadinga. Empire ali wanandaba ali mu kudownloadinga bwe namalanga agenda agiplayinga. So kati gwe bwova wano nojja ne weeyogera ebigambo ebyotalinaako mutwe na magulu. Bannange ojja kweswaza wekka. Wamukitegera? Bannange mujja kweswaza mwekka. Naye njagala okubagamba bannayuganda okubeebaza mwenna. Sijja kukoma kubeebaza. Naye mumanye nti tulina okubaako ekintu kye tukola. The most important thing, bino byonna bya Fred byagwawo bituyigirize, ne Fred naye bimuyigirize. Kino nkiddamu, ebintu bino byagwa ku Fred. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala amutukumye nga mulamu. Kubanga Fred talina muntu gwe yali ahatinzeeko. Nene Fred kennyini kati agenda kwetunula kubo mu ndabirwamu agambe lwaki ebintu bino byangwako. Era baani ababinsuulako. Era bwe babinsuulako nali ludda wa. Kubanga nabagamba mwenna bakola emirimu nga gino ejaffe. Protection gwe weesooka okweprotectinga. Kojja Omugezi ayinza okukuwulira oba mmwe muyinza okuwulira ng'abasajja bandiddewo dda. Gwe akola emirimu nga ejange ng'ovuddeyo okujja mu public. Gavumenti gy'olimu oyinza okubeera e Bulaaya n'ogamba mbunze natuuka tebasobola abasajja kukola ki. Ajaliyo ffe tulina kye tuyita ajali bwe kiba kituuse. Wallahi abasajja bakutwala. So gwe wesooka weeteekako protection. Bw'omala okweteekako protection then ensi gy'olimu matters. Ensi gy'olimu emataringa. When it comes to international relations, waliwo abantu abamu abatamanyi international relations. Ensi gy'olimu sooka ogisomeko, sooka ogenda osome ku constitution y'ensi eyo. When it comes to extradition, when it comes to international relations, nsi ezo efaanana etya. Kyobola banze Kojja Omugezi constitution ya wano gye nasooka okusoma ne ngitegeera bulungi. Abantu abasinga tuli mu nsi, abantu abamu bali ettaka awo ng'agakatona mu ggulu temumanyi na lutake. Ffe twabeeranga e South Africa ne tugamba katuyiga Oluzulu, katuyiga Olusutu, katuyiga buli nnimi zonna ezaayogerwanga. E South Africa bw'oyiga Oluzulu n'oyiga Olusutu n'omanya n'Oluzungu, you are better off. Naye abantu abasinga muli awo ettake mulinda Joshua mbu yabatranslatingira. Okitegeera? So muyige ensi ze tubeeramu. Bano abasajja bapenetrating ensi ze tubeeramu ne batekinga chances ne bakola ki. Kojja Omugezi wendi wano sijja gamba nti ndi free. Era nze tebasobola kunkwatako. Museveni bw'aba njagala nga time yeetuuse. Katonda bw'aba Mungu gye yateekawo basobola okuntwala. Ne bwe mbanga ndi citizen wa wano basobola okukera ku makya ne bakola ki. Ne bantwala. So weeteekeko protection gwe nga gwe. Manya abantu abatufuga. Kubanga nabagamba mwaddira abantu abakyamu ne mubateeka mu office. Mwaddira abantu abakyamu ne mubateeka mu office. Mwaddira abantu ng'alunda ente n'akwata AK47. Ng'omusajja Omukalamoja aba alunda yo omusajja Omukalamoja tomubuulira management. Ye obulamu bwakimanyi nte. Kati mwe mwaddira abantu abalunda emmundu mu kifo ky'emiggo. Abalunda ente nga balina emmundu ne mubateeka mu office. What do you expect? Mwaddira abantu nga ne bwakeera ku makya naye baka ku muwala we takirabanga buzibu. Mwaddira abantu nga bwakeera ku makya n'asala omuti takirabanga ekizibu. Mwaddira abantu nga bwakeera ku makya n'asaawonyaawo ennyanja takirabanga kisibu kubanga ye takimanyi. He does not or she does not have a permanent home. Those are nomads. Ba moving from one place to another. Ng'omuddo bwe guggwaawo ng'agenda ewalala. Mbagambye ba ending up nga bali mu West Africa. So beba abantu be mulina the moment you keep those guys in office mugenda kulaba ebintu ebitakola ki. Kino kitwale ng'omuntu ow'empaka bw'omugamba nti okunamye n'akugamba nti abaganda bagamba nti akunama ebiri.
bwe tudde wano okunyumya ku Museveni atrocities zako meetings mazima ga Katonda mu ggulu we can talk the whole day. Museveni yatandika okutta abantu nga ffe tetunnazaalibwa